sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Hello. Halo, nzize bampita mukunja wa Biti Fama tuli mu ndobeso wano mu program sisimuka wangambye nkukubireko. Mukunja nga nsanyusa okuwuliza. Kale nawe nsanyusa okuwuliza. Kaakati ekyakumpezeseza message. Nga njagala ondobesezeeko. Kulobesaani. Kaakati mukunja nina muganda wange. Bamuyita Dan. Dan, aha. Alina mukyala we. Kakati tuwulirako envuvumo nti nno mukyala we yeetunda. Kakati nga mbadde njagala omundobesezeeko tumanye ekituufu kuba oyo mukyala wa Ddaani abeera nnyo n'abavubuka kati nga njagala omundobesezeeko tumanye ekituufu. Kakati mukunja ekisinga okwewunyisa abavubuka abo akukuta nnyo nabo. Kakati nga njagala omundobeseze kuba mu bavubuka waliwo omugwe baŋŋambye nga bamuyita Ddaani. Omuvubuka oyo gwe bakukuta naye omugwe baŋŋambye nga bamuyita Kato. Kakati nga nkusaba omundobeseze tufune ekituufu kubanga Kato gwasinga okukuta ennyo naye. Yesebo. Kale kakati gwe enesimu gye wampadde ya mukyala wammwe? Ya mukyala waffe esembya 05. Bamuyitaani? Omukyala waffe bamuyita Margaret. Kakati nga njagala omundobesezeeko tumanye ekituufu. Kale namukuwaako noyogerako naye? Asaagala kwogerako naye just njagala gwe kuba ffenna tuwulira. Njagala gwe tumanye ekituufu gwe weefuule Kato. Kale beerako ku simu tovaako. Kale sebo neeyanziza. Sirika. Hello? Wewe. Yo. Kyekiriwo? Kyekiriwo? Kiki? Kyekiriwo? Tewali nze ndiwo. Gamba otya? Ndi bulungi. Oli bulungi? Wasize otya? Bulungi nya ontegedde? Oyitaba ki? Kati oba sikuwulira. Okakasa tompulira? Oli muyaaye? Siri muyaaye naawe kiki? Naye oli muyaaye nkusambe. Ate onsamba gwe kiki twerabyeko ddi? Mwerabyeko ddi? Nze Kato. Gwe Kato? Kato ng'ondaba oŋŋamba ki naawe? Nina ssente. Nina? Ate ng'okimanyi bulungi nze awali ssente wembuukira. Mukulu, ebyo bigamba nze nkugambye nja kunoonya. Ojja kunoonya? Okyalina mu byakunoonya mbadde manyi ogenda kuŋŋamba nti weeziri. Oli zinoonya ddi? Tereera mukulu munnange. Kati Ddaani tayagaza bufumbo. Anti kakati lwembeera nazo, lwenaba mbeera nazo bawo ate ayinza okubaawo. Bba wange. Oyagala nze yagala bba wange oli musiru. Anti kati ate nze naggaana okuneewunzizaako. Oyagala nze yagala bba wange. Kakati kye ŋŋamba
bwe manzifunye Dani essaawa yonna olina engeri gy'omuvaako. Ebyo bizibu byange bindekere, si bizibu byo. Anti kati nze kye kiba kintiisa tejja kuba nzifunye. Ekikulu oyagala nnyo ssente, zijja nakuleetera obuzibu. Eki? Nti oyagala nnyo ssente zijja kuleetera. Obadde oyagala njagala eki? Tosobola kunjagala nga muntu. Gwani nkwagala wa era ompe eki? Of course wema nkwagala nkwagalako ssente ogenda kumpasa. Kulameko nti noonya bufumbo sina musajja. Dani yeyekawo kati Dani yewa obufumbo kati ffe tuli ba ssente. Muli ba ssente. Ate ne Dani okutwaliza wamu ebimu abadde abisobola kati gwe nga kato waabwe. Mugwa nti noonya ssente ofune by'oyagala ate towunga. Nkwagala nga gwe gwani. Banna kati watandika kwetunda. Kakati nze gw'otagenda kuwasa bwe sikweguza nkole ntya. Banna omukazi bannobo babadde kitereera mulenzi. Kati lwaki weetundira mu maka g'omusajja n'ebane virayo ddala ojje ku street. Owaayo gwe yakera ku makya n'onkwana nga ndi maka ga musajja wali onoonya ki gwawe empisa ennyo omulungi amutuukirivu ambuulirira saba kristu wa kuno. Naye bannange weetunde nze sijja ggula biki ebibyengula. Kati tuddamu kubasinyanga ate katonagaana okummanyira. Nulabika tumanyi grade zo mulina kutambulira bw'oba tolina ssente totawaana kunoonya mandaazi kugafumita. Genda otunde nzikuyo naawe. Kasita gwe sigiguzizza lwansonga tosobola gigula. Anti kakati ku BTFM abantu bonna bakuwulidde oline mukunja oli mu kwetunda ne kikazi gwe banna. Mukunja olinga engundi